Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno video nchimanyi bannakampala abafiiriddwa emaali yaabwe mu nkuba eyafudembye ennaku 2 emabega mugenda gitambuza. Era nchimanyi mugenda nyiigira nnyo omuntu ali mu eno video. Mu parliament waliyo akakiiko akamanyikibwa nga COSASE. Kana akakiiko kavunaanyizibwa mu kulondoola entity za gavumenti zonna. Gwe ssebo bannya bandaba. Obujulizi bufulumye. Omujulizi avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Medard Lubega Sseggona, chairman wa COSASE akakiiko ako, yaweebwa enguzi okuva ew'omukulu amanyikibwa nga Hamu Kiggundu. Bino si bigambo byange. Ebigambo bino byogeddwa omu ku abo abali kakiiko ka COSASE Medard Lubega Sseggona kakulembera. Ategeeza eggwanga nti Medard Lubega Sseggona abadde akukuta ne Bahamu nga tebababuulira nsonga ezo. Ono yavudde kakiiko, oba engabana yagaanye oba ye tebaamuliisa, avuddeyo n'abyabya. Ono nno abyogedde mubaka wa parliament, a senior parliamentarian, yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Njagala owulirize ate otambuze video etuuke ku buli munnayuganda ategeere. Medard Lubega Sseggona yali enguzi. Kati tulinze wulira Sseggona kyagenda agamba because ono abyogedde ali kakiiko ako ate mubaka wa parliament. Tambuza video. Abatulaba mwasuze bulungi, muli bulungi, munzikirize. Amanya neyanjule mbwateeka Mwagafa MP Gara West. Era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu, mwezi ogwa Novemba, nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko, amataba gabalidde ne gabamalawo, naye kireese obuzibu ffe bammemba ba parliament ffe twabatunda. Ensonga gye ndeeta nze ntuula ku kakiiko ka COSASE mu parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri Hamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medard Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda, report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga Hamu amaze obbawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City. Njagala kwebaza Honorable Naluyima ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba Hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe. Abantu bajja kufiirwa emaali, abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batujjamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu parliament, tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye. Baagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu parliament kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku parliament eyo report tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde ezo report zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu, ziyise za report nga 6 nga 3. Era ne report yali ewagira Hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri member wa parliament gw'obuuza n'asobola okubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga president yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu
kasita baba sobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira. Nga Hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina bye manyi. Ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyaabonya kyekyo. Ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente. Era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssennyonyi n'emugamba Honorable Joel, mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa report nga tebiriiwo n'angamba bitya ne munnyonyola ekyabaddewo Sseggona kye yakoze. Ne ngamba njabba wemula njabba swaza lumu. Yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola. Era nze kye mmanyi Honorable Joel njagala kwebaza. Abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera kadi. Ye gundi okuvaayo n'etegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za Hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda. Kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kadi. Ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba buli bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova baffe abamu baatumye kadi abamu baatulemeseza ne twewandiisa ne batuggyamu kubanga ebigambo bye twogera teyina gwe bisobola okuwoomera. Alright, oyo bamuyita Mwate Kamwa MP wa Igara avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti atuula kakiiko ka Kosase akakulemberwa Sseggona. Era Sseggona oyo omukulu alina obukakafu nti Sseggona yalya ssente. We yafuna amawulire ago kyamuluma nnyo n'asalawo okkubira lead of opposition Joel Ssennyonyi. Era Joel Ssennyonyi ensonga eno yagimanyaako. Era ndowooza yemu ku nsonga lwaki ono omukulu Sseggona teyaweebwa kaadi. Omukulu ayogedde n'agamba nti ndowooza ensonga lwaki tebaavaayo byogera mu public. Bano abantu bandirowoozezza nti NUP eriwo okusaanyaawo bantu baneeno. So Sseggona bamulekera kadiginiti ke n'alya n'akasente ke bassebo ne bannyabo. Simanyi na kumanya ne Mukama Katonda atusaasire. Ekifo kino Sseggona kyalimu ekya Kosase. Eyakirimu baali bamuyita Right Honorable Joel Ssennyonyi, right now leader of opposition. Ebbanga lyabeera mu Kosase yasolovinga cases nyingi nnyo ku government entities. Bano bamuturaki saga ya airport, saga ya railway, buli kasonda Ssennyonyi yakakoonako. Sseggona okuva olwayingira mu Kosase bassebo ne bannyabo simanyi oba lwakuba ebibya bikolera wansi ebya Joel buli kye yakola yafuba nnyo olabanga the public knows buli kesi gyakutteko yafuba nnyo okulaba nga public egimanya. Sseggona abadde akolera mu mpolampola tetumanyi byakola kumbe essajja libadde libba ssente. Bannange abateeketeeke nga mutabuse. Tambuza vidiyo eno gitambulize ddala. Vidiyo eno ekutusibwako Mumon Construction Company. Bakakensa mu kuzimba ennyumba. Oyagala zimba nnyumba ya kirooto kyo okooye ababbi ba seminti emitayimbwa n'omusenyu. Bano bali legit and very very professional. I can testify on that. Bakubire ku simu zaabwe ziri wansi awo ate obeerenga mukwatagana. Naye ntambuliza vidiyo eno gw'omusuubuzi.